Gizibe yali omulodi w'ekibuga Kampala Salongo Erias Lukwago bakungaanidde ku kkooti y'e Makindye okulaba ku muntu waabwe n'okumanya emisango egibadde gigenda okumuggulwako. Wabula abamu ku bano ab'ebyokwerinda tebabakkiriza kuyingira mu kkooti, ekintu kye bavumiridde. Mumanyi tetulina Ebola. Omulamuzi agambye abantu abo bamala abali mu kkooti ekyo. Kkooti naawe okimanyi nti ennaku zino Ebola beetaga abantu. Kkooti tuyambe tuganyire abantu. Kadde wekanatuukira annyonnyole eggwanga lwaki yali yeeyisa mu ngeri bwetyo. Amateeka kati gano bayinza gatwalira mu ngalo olw'okuba bye bali ku kkooti bataddewo gaadi awo nga tebakkiriza bantu kuyingira mu kkooti. Amateeka go galinnyiddwa naye ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Bannaddiini okututuuza ng'ekizimba kisambye eddagala. Ke kaseera muveeyo essaawa eno kubanga buli kimu kitabusa, amateeka tegakyatuyamba. Erias Lukwago singa wadde tebaagala muleeta mu kkooti bandimuleseeyo mu basement. Wano bamuleese mu mateeka, twagala tumweyimirire mu mateeka aveeyo, naye batukugira bakutta abantu abalala babateeka mu kabangali zaabwe nga bwe babatwala. Kyannaku tituzze okulaba Lukwago bamuggyeyo mu basement ate poliisi yo yeefudde ki, naye tugamba nti ekiseera kigenda kutuuka ng'Abaamini watakyaliwo abo tebakyaliwo okutuuka okuva ku Amini okuva ku Ssekabaka Muteesa 6 okutuuka 86 Museveni bwe yayambira twali ku bwerinde era abantu twasigalawo, abaafa basigalawo, naffe tugenda kufa era tujja abandi bo bajja kusigalawo. Bakuva amateeka bebenyekidde mu maaso n'ogamenya nga Lukwago nga n'obwa Lukwago bwe musalawo muguleko emisango egy'amaanyi bwegityo gyasobola nti yagiza n'okugizza kyabulabe nnyo eri eggwanga. Abantu bangi basanze akaseera akazibu nga basemberedde oluguudo olutuuka ku kkooti ey'e Makindye. Abamu ku bakoseddwa embeera eno kubaddeko n'abantu ba bulijjo, ababaka ba paalamenti ne bannamawulire abamu. No, we are only 2 MPs of People's Front for Freedom. That's freedom of Uganda. Oluvannyuma lw'abamu okwennyonnyolako, abatonotono bakkiriziddwa okuyingira. N'omuntu mwekka abamu ku bagaaniddwa basigadde bakukkuluma. You know why, as a leader, I cannot access a public office? I can access a public office anytime as long as it's working time. Please do not abuse our rights beyond what's acceptable. This is unacceptable. This is unacceptable. A public office, a public institution we cannot access. Oluvannyuma abagobye w'abantu abadde bakuŋŋaanya okulaba ku Lukwago era ng'ebyentambula wano bisanyaladde. Abakolera okumpi ne kkooti abasirikale babalagidde okuggala amaduuka gaabwe era nga bano nabo bakukkulumye. Baagala protectinga musajja nga bamutwala. Musajja ki? Tuli mu kugezaako wanguwa tulabe nga enteekateeka zaffe tugalawo mangu kubanga era tugenda. Anet Nakayibale ne Maido John be bakusakidde eggwiro lino ku Rakai TV Amalindi. Katika tulabe ebibadde mu kkooti yawe y'e Makindye nga Salongo Erias Lukwago yaliko omulodi w'ekibuga Kampala